Omunnayuganda eyeesazeeko amabeere atabudde Abannayuganda bonna mu nsi yonna eya Uganda era ng'Abannayuganda bangi nnyo balina ekyokwogera ku mbeera eno. Omukyala ono eyeesazeeko amabeere abasinga ku mmwe mumumanyi kubanga azze ng'atambulira nnyo mu butambi ku social media ez'enjawulo era ye mukyala y'omu eyalabikibwako ne Pastor Bugembe era nga omukyalo oyo okubeera ne Pastor Bugembe kyalwanya nnyo Abannayuganda naddala abo abakkiririza mu kyaki ya Pastor Bugembe okuvayo ne bawakanya ensonga ya Pastor Bugembe okubanga abadde n'ono omukyala nga bagamba omukyalo oyo eyeefuula omusajja igwe pastor omulamba omwagaza ki. Tukimanye nti nno ensonga z'okulya ebisiyaga mu ggwanga lyaffe Uganda ate kati zikyase nnyo nnyingi nnyo era ng'abawala bangi nnyo batandise okweraba ng'abasajja nga batuuse n'okukyusa obutonde bwabwe Katonda bwe yabatondamu batandike okubeera nga abasajja era nga tulabye abawala bangi nnyo abatandise okuyingira guno omuze all over the world. Kati nno ekisinga okwennyamiza era ekisinga okukaabya abantu kwe kuba nti nno abawala baneeno emize egyo gye batandise okukola balowooza giri baviirako obuzibu gye bujjeeyo maaso. Nange embeerawo n'ekyebuza ne ŋŋamba bwe baba nga tebannayingira mize gino bamanyimu ku outcomes bazirowoozaako balowoozaako ku biki ebyo ebigenda okuvaamu nga batandise okuyingirira ensonga zino anti omuli w'ebisiyaga otuuka ekiseera nga tokyasobola kwegomba musajja. Abamu ku bo bakola ne mistake ne bagenda ne babajjamu nabaana n'abeerawo nga kiwowongole n'abaana agitunze mu ddwaliro agiwadde abagyetaaga. Kati wuuno ono yeesazeeko amabeere abeera ku mpiso buli ddakiika naye muli nange neebuuza eddagala eryo lyasiiba yeekuba alimanyi amanyi ki kye ligenda okuleeta ye ayitako mu documentaries z'abawano bonna abantu abagezezaako okwefuula abasajja ne basalako amabeere ne babakuba empiso ne babakola bikitabalabako nga bakaaba anti nze ndabyeko documentaries nnyingi nnyo ez'abasiyazi naddala mu mawanga ago amanene as first world countries ng'abantu bavaayo bakonfesinga bakaaba era nga bejjusa okuyingirira emize gino. Katubatwaleko mu butambi bw'omukyalo ono agambibwa nti yeesazeeko amabeere mu kifaananyi kiri kyayagala okufaanana abasajja. Wabula jjukira woba subscribinze kigenda tukola bulungi kukwata ku notification bell eyo ate era buli video gye tuteekayo ebenenga ekutuukako teweerabira ku commentinga. Bw'oba okomentinze kigenda tuyambako. Nsanga ku social media handles zange zonna okuli Instagram ayagala gwe okunkubirako okuli Facebook akosa Sheila Adita page ne TikTok nkosa Sheila Adita page jangu obeere nga onneeyungako. Katugendeko mu butambi bw'omukyalo ono ate era tubeere nga tukomawo. Salako amabeere kati ono ngenda gasalako nabagamba nze ebintu mbikolera ku peesi yange ate mwe abangamba okukyuka nja bikola byonna emba mbyagala kati mulinde update kola sente okole byoyagala mabeere gago ngasazeeko kati kyekiddako. I'm a very determined person. When I want to do something, I will do it regardless of who cares, who's judging me, who the fuck society thinks. I am my own person. This is my book, and I'm gonna write it the way I want. Gana mabeere by the if along. This is my second procedure. Nasoka nenkola procedure yasoka baga suctioning and nebajjamu fat. Now yes, since I didn't really like the results, so I got a result. See, so no Rachel Nengamba, I'm gonna do another one, and I knew this one was gonna be more intense. The first one that I did, Najikola last year, like around in April, and that costed me, I think it was like around like million ngakuminamnana Najikola Boston. But this one has costed me, and it cost about 30 million. Of course, that's just the surgery, but woga seko travelinga okuja wano. You know, nyonyi, bichi, hotel, kulia. It's really costing me a lot. Maybe in Dingamu million, maybe around Ghana, Toro, or But like I said, I don't put price on my happiness. I don't. This is gonna take the healing process. This is gonna take me like maybe about like a month to heal. It's gonna take me about a month to heal. So again, I'll call any invites at anyone because I just wanna get on and do whatever. Nkole mwana get on njogere kyenjogera and then I leave. Sagala nyokola invites zonna naye nga I put myself in this situation nze njikoze njagala
you know, because nze simanyi, but I'm built different. Bamutemumanyi, you know, I came here when I was 15, so sina nyo mindset ezo za abakazi begana ezo zabatitizi abantu begana batitizi. I'm a very, very ambitious person, and you know, I do whatever I want. So when I tell you that njagala kuba musajja oli nakuba endulu tewali musajja yandisobodde, because I'm not an easy cookie to deal with. And so I'm so mentally ninga ngo musajja okitegeera. So it's actually, if anything, abasajja nabayamba buyambi bavaamu, because nalingenda balumya omutego awerere. Besides that, tebalina kyebangasa era sina kyembagalako. Sometimes what's the point of okusigala mu bintu nayenga the point eriwo, those ones bagamba chusa naka solo. Like I said, this is my journey. I'm gonna take it step by step. I'm gonna do whatever I want at my own time, and when that time. Oyo nno ye mukyala gwe twogerako. Omukyala oyo yali alabika bulungi nnyo nga tannaba kutandika bintu ebyo bya kiseego, wabula abantu bamubuuza lwaki osazeewo weefuule ove mu kifaananyi ky'omukyala gwe yali alabika obulungi, omukyala omulungi ennyo, n'otandika okwekubakuba ebiyiso, n'otandika okwekola ebyo bye weekoze. Wabula yabaddamu n'abagamba nti nze nagwako mukwano n'enjagala nnyo, naye abasajja tebamanyi kye baagala. Ne ntuuka ekiseera n'endaba nga nange nsobola okubeera omusajja n'enjagala omuntu mu ngeri nze gye njagala okunjagalamu. Ensonga ze yawa kunze ziwulikika, naye kunze ng'omuntu ndaba ziri very weak, kubanga era yadde nga weefudde omusajja at breaks zibaawo. Osobola okwagala omukyala era n'akuyiwayo, era nga tulabye abasiyazi bangi nnyo abazze battibwa basiyazi bannaabwe olw'ebbuba eringi nnyo, olw'okuba endako n'ebintu ebirala. Nze ndowooza okwenda kusobola obbeera buli wamu. Nze omutima guŋŋamba muli just kukoppereza, just butamanya, just kubeerawo nga gwolowooza nti nno ogenda kufuuka wa kitalo okusinga ku kyobadde. Bonna bakimulaavu tubalaba, bonna beefudde abakyala, ng'ate mukazi ayambala obugoye bw'abakazi, naye ate wansi togenda kukyusawo, ogenda kisigala ng'oli mukazi ng'ogenda mu nsonga z'ekikyala, kubanga ekitundu kyo eky'obukazi tebagenda kijjawo, kigenda kusigalawo kubanga Katonda bw'atyo bwe yakutonda. Naawe omusajja ogenda sigala ng'oli musajja, ekitundu kyo ekyawakati eky'obutonde bw'omusajja tekigenda kukuvaako, kigenda kubanga kisigala naawe. Kale nsuubira singa akatambi kaneeno katuukako ku muntu yenna omusiyazi n'akalaba, era nga muli neesuubiza singa akatambi kano wabaayo omusiyazi akalaba ne kamukyusa endowooza, era nga muli neesuubiza ne ŋŋamba singa abantu bano babadde bamanyi kye bayingirirawo gye kiri kye kitegeeza, bandibadde babivaako. Anti ku balenzi kyate kizibu nnyo nti baba bayonoona kyenda, ekiseera kituuka ekyenda ne kifa, either ne kyabika oba ne kivaayo, oluvaamu nga mutandika okulwala kansa. Katugendeko mu ndowooza y'Abannayuganda, kiki balowooza ku mukyalo ono okubanga yakyusizza obutonde bwe, ate era tubeere nga tukomawo. Bwe babagamba nti sitaani gy'ali takyatuma yeesitukira nga muwakana, ono omukazi gwe mulaba Munnayuganda munnaffe nga nze naawe, era ayogera Oluganda era ogenda muwulira, yeesazeeko amabeere gonna asobole okufuuka omusajja owa ddala. Kyesimanyi oba wansi n'akasolo bakamutaddeko onoguulaba, naye nga amabeere yagaggyeko, ayagala kuba musajja, yawasa ne mukazi munne, era obulamu bwe bwonna bwonna bw'atambuza bwa basajja, ne bw'abazza ayambala amakanzu, ayambala mpale z'abasajja, yeefuula nga musajja, naye nga kimanyi munda mu ye obwongo bwa bakazi, naye omubiri ayagala gubeere gw'abasajja. Era olabira nti abasajja mulina ekitiibwa, mwetwalire ekitiibwa kyammwe okuva eri Katonda. Abakazi bafubye nnyo okulaba nga beefuula abasajja, lwakubeerawo era n'obusajjasajja obutalina magezi obwagala okwefuula obukazi, nga buli obukayimaana, obusajjasajja bugasiya obulalaawo, obutumbaavu, obumbatutu, obwagala okwefuula abakazi. Naye kati ono yasazeeko amabeere, era njagala omulabe wano nga bagenda gasalako, era ngenda kulaga nga bamaze okugasalako, otegeere nti sitaani, bwe bakugamba nti sitaani gy'ali towakananga, ayinza okuba naawe anaatera okutuuka mu famire yo nga bw'ali mu famire eno. Sooka olabe wano. Salako amabeere kati ono ngenda gasalako. Nabagamba nze ebintu mbikola ku peesi yange, ate mmwe abangamba okukyuka nja bikola byonna emba mbyagala, kati mulinde update. Salako amabeere kati ono ngenda gasalako. Nabagamba nze ebintu mbikola ku peesi yange, ate mmwe abangamba okukyuka
nja bikola byonna emba mbyagala kati mulinde update kola sente okole byoyagala Amabeere gago ngasazeeko kati kyekiddako nze I'm a very determined person when I want awo nga bagenda gasalako kati wano nga bamaze okugasalako kola sente okole byoyagala Amabeere gago ngasazeeko kati kyekiddako nze I'm a very determined person when I want to do something I will do it regardless of who cares, who judging me, who the fuck society thinks. I am my own person. This is my book and I'm gonna write it the way I want. nze kimanyi Katonda takola nsobi mu ntondazi kati bana befuula nti bebagala otegerera Mukama Katonda ng'olwo bamuyita Diyonse kati ye obulamu bwe bwayagala bwakuba musajja mu bulamu bwe yekyayagala okuba mu nsi awulira afuba okubanga musajja naye kikwewunyisa afuba okubanga musajja obwongo bwe n'endowooza mu ndeeri obwongo bw'abakazi ye awulira ayagala kuba musajja ku ngulu nga bwe nabagambye wali oyo Diyonse gw'olaba wano Amabeere agamba nti Amabeere gamutwalidde kumpi miliyoni 40 ogasalako okubeera ekifuba nga kyerere simanyi oba bagenda muteekako obunywanto bw'abasajja oba agenda kuba ne six pack wansi agenda kukola waatya ebyo byonna byonna yali lwedde obikola okubanga abeera omusajja mu bulamu bw'ensi eno oyo Diyonse gw'olaba bw'oba osabasaba nnyo muganda wange babina ebintu bikyatuuka mu nsi ono munnayuganda mwali mumanyi abazungu be bakola ebintu bino naye ono munnayuganda owulidde ng'ayogera ye ayagala okuba omusajja takyalina mabeere kati amabeere gonna bagakutte ne bagasuula ba ne bagateekawa ge bamusazeeko ali lwedde alina mukazi we yawasa alina mukazi munne saasira mukazi munne gwe yawasa nga muwa nnyo kuba muwalawa tagenda kuzaala mwana mu nsi mpozi bajja kgenda simi bakole banoonye amazigi bagamukubemu biriyawo bina bintu byakugattagatta bulamu byonna byakugattagatta bulamu noono naye agala okubeera mbu taata kati kitegeeza balina okufuna ate spaamu okuva mu basajja abalala eyo ate bazikube mu mukazi ate simanyi oba bafuneyo omwana gwe bakuza bino biraba ng'ebintu bya kisirusiru byakupangirira ono omukazi musajja ono weyandibadde abeera n'omusajja ne bazaala abaana ne bakola famire ebyo tabyagala ayagala kubeera musajja mu bulamu bwe kati nakali kakazi ke bambi kali akakazi kalungi nno bambi ono katwala nga kakazi ke kakawala kalabika bulungi naye obwongo babulimu ki ntimanyi vidiyo yange eno kawala gw'ogiraba obwongo babulimu ki okulemye okujja mu basajja tukuzaalemu abaana tukuwasa ebyaddala oli mu bintu bya kisirumbu wafumbirwa mukazi munno gasiya kansuubira akatambi ako kalabye bulungi era nga yeeyo emu ku ndowooza y'Abannayuganda bwe batyo bwe balowooza eri omukyalo ono eyakedde ku makya ne yeekyusa obutonde bwe wabula nga nange ekibuzo ngenda kirekera gwe ng'omuntu kikyolowooza ku mukyalo ono wabula nga ate ngenda basembyayo akatambi akatambulira ku mikutu gya social media era nga akatambi ako kalimu omukyala Donzera ateekako ne memba wa parliament omulamba social media esazeewo ebeere nga yejjukanya mu bano ababiri ani asinga abakazi emmekete be tulina e Uganda era wano nga bakubooza igwe inga omwana omuto akatambi kano osaanye okaleke wabula nga babuuza ffe abakyala abayina bamaama ono waabanga ye maama wo ono gwogenda olaba mu katambi bwakeera ku makyanga ye maama wo oyinza kukola otya owulira otya akuswaza byakola bikunyumira ebigambo byayogera obiyigamu oba oswala buswazi nako katukateekawo ate era tumanye endowooza yammwe olimma nayambizze yakava okuzaala kati baba omuntu namugamba nti tako genda okozesa obwongo amatako gakola gatya mutegeera bwe mangambye nti oli mana ki bad manners okay mugenda mu censoring mu editing you do what you want okay you have to be ethical what social media allows me to say is a manner b bogoya nizo gamba bogoya ngategeza bogoya no kitulya nizo gamba bogoya ngamba juicy oli matako nnyo ended temina matako mwenna wano temina tako ine tako nange nine tako etako katuliro etako lipama etako it's a biological part buttocks yibya kwatakinga abantu kuyingira matako g'abantu kumanya kyeki bakwatako Donizera alirudawa Donizera akoze eki Donizera akoze atya okitegeera oli mazoli manambizi handshake abana handshaking emana zibere bulungi bagende mu class Bibichi genda kambwala kino kyabakoze Rita kagwa owunye mana Rita kagwa toyina musino musirise
njogera emmana na biki abantu bawulirize omulimu gwabadde mukola nagamba kabina nagamba ettako nagamba ku bams mwina olulimi lungi nnyo tijigijigi oli kisiraani oli mmana oli ng'amanege g'embizzi okitegeera oli ng'amanege g'embizzi tazaala lage empita n'ebyange kamba lage empita n'ebyange eno munaakwata emmana ne mulaba akange nayise nako naye kataaha n'alemererwa okuleeta kapaaji akamu abatale baffe tuyita nabyo naye bampudde omulalu ebintu mbisokole no mu jjiini mbiteeka mu ttako munda mundaba awo wennyini jango nkombe matako jango nkombe mu buwala mbeere nga nkusasula because ejo gye emirimu nze gye nnina emirimu gye nnina gya kunaaza matako g'abaana bange n'egyokubiri ndowooza kubeera ng'okola ki ng'onkomba buwala kuba kati ndi singo siina musajja kye neetaaga muntu ammaza kati gwe Rita oba tolina mulimu osobola okugira ng'ommaza ng'onkomba emmana kyentegeeza olina kugira ng'onkomba emmana bwe ŋŋenda okunya n'onkomba amazzi bwe nva mu ttooyi okunya n'onkomba amazzi Video ya leero bwetyo bwegenze kansuubire nti nno gwe nga Nkuba Kyeyo oyizemu mu butambi obwo bwonna bwe nkuteereddewo bw'oba tolina ky'oyizemu and of course munange nze ekyokukolera sikiina nze omulimu ogwange nga adita gwekera ku makya nentekawo obutambi buno ayagala abuyigemu atayagala abuleke kyovula batu basaba komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi buno oba oyina ekyokuwabula oba oyina ekyokwongerako oba oyina ekyokusomesa byonna mubikole nga weeyambisa comment section wabula ateera gwe eyasubwa okusubscribinga luli chance ekyaliwo subscribinga kwata ku notification bell buli video na gye tuteekayo ebirenga ekutuukako bulungi nnyo nsanga ku social media handles zange zonna endala eziriwo era obeere nga ofollowinga tojja kwejjusa kubanga nteekayo content akuyamba nga gwe Nkuba Kyeyo teekako nange okunyamba mujje tukole community eyaffe wetusobola okuyisiza eddoboozi lyaffe ife nga ba Nkuba Kyeyo imbagala nnyo mwebale kulaba videos zange